Mukama wange Jevezi Njadabo atongozza ebijaguzo byaffe okuweza emyaka 3 nga bukedde era nga kitukoze olunaku olwaleero okutandika enteekateeka y'okuddiza abawagizi baffe mu ggwanga lyonna obaoli awo n'ebweru. Mu nkola yaffe nga bulijjo obukedde buli buwanguzi bwe tutuukako tubujaguza n'abantu baffe tuzitambula nabo era n'ebulundi buli kye tugenda okukola. Twandiyagadde okukola ekisingawo tuwe kyenkana buli muwagizi era okuba nti abawagizi baffe kati bali mu bukadde emyaka 3 mingi nga tetusobola kuwa muntu ssekinnoomu kyetuva tusalawo okuyita mu nkola ey'akalulu nti tuteeka akakonge mu lupapula lwa bukedde omusomi waffe abaaluguze najjuza akakonge ako n'akatuweereza. Ku lunaku lwa 29 tujja kubeera n'emikejo enjawulo gye bayita supplement nga tulaga bukedde gyavudde nga bazaatambula okutuusa kati n'abantu bazaatambula nabo era bannaffe abalanzi be tuzitambula nabo nabajja kuba batuyozaayoza nga bayita mu mikejo gye tugenda okufulumya ku lunaku olwo. Akatabo kajja kuba ka njawulo nnyo era kajja kuba k'amaanyi nnyo nga 29 omwezi guno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.